Essula ya 11 Agenekera Atuma Assa. Pawulo teyamanya kyamubagula, yali asoma essula ey'okusatu ey'ekitabo eky'olubereberye mu Bayibuli era ng'atuuse ku lunyiriri kaawa we yaweera bba Adamu ku kibala. Erabiraawo nga Bayibuli agisuula eri, ku mmeeza kwe yagisuula kwe kwali ekisumuluzo ky'emmotoka. Engalo ezagisuula zadda na bisumuluzo, galagi yali nzigule okutemya n'okuzibula nga musoose efuluuta. Ye nno Pawulo omuliro yalinnyako kyenkanawa ng'ewanyuka, wuuyo omusitenseni wuuyo mu maduuka. Ab'omu maduuka baagirabako kiwenge, anti ng'embiro z'epirimpya ng'eringa empendule. Abantu bangi emmotoka baagikubiranga nduulu, abandi naddala abo abasobola okwetegereza nti ekapyata ya Pawulo ate era nga bamumanyi n'envuga ye beewuunyanga bwewuunya sipiidi eno. Kubanga Pawulo ng'etteeka ng'avuga mpola nnyo, pozzi mu ofiisi kyeva bamukazaako erya sipiidi nnya. Emmotoka ng'ewenyuka ku kaserengeto nga kyojjoyise ku maduuka emmotoka yasangawo nnakizaalizi ng'akumaakuma obwana bwe awo mu lugendo. Obwo nno busoose n'ebubunya emiwabo. Ate wamanga waliwo Nakabege eyali akutudde ku nsiko era ng'ayinaayina mu luguudo, oyo baamutwala ennyindo yenkata. Emmotoka yagenda okufufuza mu bisubi wuuyo mu ntembo ya Nakyetengu okutuusa lwe yakoona. Kalankisi ku jjinja ne zaabika n'eryoka ewummuza obwenyi bwayo ku ggulumu eryali okumpi n'oluzzi. Lisodde n'eka ye yamanya bwe yabikka Pawulo obusubi. Era musajja wattu Pawulo yava mu mmotoka ng'afuuse n'akagatto kamu, anti endala yasigala mu mmotoka. Ate n'ekkubo erikyama ewuwe yaliyitako ku ttwe, era yali akyeyongera okudduka baakwata mukwate ne bamuzzaayo eka. Wabula bwe yatuuka eka kyazira kuwunzikalirwa wansi ng'atandika kwebaza agizimba era ogenda okusisimuka ng'obudde bukedde. Ate bwe yafuluma ebweru nga musonse yagirabawo mu luggya, abeetisa baali bagimugiddeyo. Era mu butuufu bwe yazuukira nga n'awaka waliwo abantu bangi abaali bazze okumusaasira. Abantu baali bangi ddala era nga bonna beewuunya omuzimu ogwatisse Pawulo okuvuga endiima bw'atyo. Mu maloboozi amangi ago Pawulo yagenda okuwulira ng'erya Nantume liyiseemu nti, ebya Pawulo nga bikyali awo bannange, mulowooza Lukenge anaawona? Lukenge yabadde avaawa? Musajja wattu guno yaddukako dda. Okusooka ebigambo bino tebyalina nnyo makulu eri Pawulo, yali ku nnaku ye. Wabula yagenda okuwulira nga Ssematimba era bwe baali bakola mu ofiisi ng'amugamba nti, maze okukulingizaako ka ŋŋende ndabe ku Lukenge, anti baatugambye nti aliko katereera. Awo Pawulo kwe kugguka amatu so ng'ate gawaawaala, n'akebuka nti, Lukenge ki? Mulwadde ki? Ani ababuulidde? Ko Ssematimba nti, tonnategeera. Lukenge wamukoonye, bwe wabadde ndowooza ogezaako okuwonya embuzi nodda ebbali eyo de wamusanze, naye tekirowoozeka nti awona. Mu butuufu aliko kikuba mukono. Musajja wattu Pawulo emmeme yatandika okumuceekeera era kwe kugamba Ssematimba nti, tugende ffenna, nze saategedde nti nakonye n'omuntu. Bannange kati ali atya? Omusajja w'abandi tafa. Gira tugende. Abantu abaali bazze okulaba Pawulo abamu baasigala batolotooma nti, ate ono kalidda lwasuunkuuna ddawa. Tuzze kumulaba ate atuleka wano. Nyalowooza nti kati twaleseyo mirimu. Abo nno bwe baali batategedde nti Pawulo agenze mu ddwaliro, abategeera abamu baatandika kumuyisaamu mimwa nti, ate anonayo ki? Yabadde amutumira nga talaba? Afe amulye ennyama. Pawulo bwe yatuuka mu ddwaliro yasanga endiga erinnya enju. Kwe yasookera okulaba nti ebintu si birungi, wali awo ku mulyango gw'eddwaliro. Wewe wasenzi munaenda wapi? Saa ya wageni bado fika, rudi upesi. Musajja wattu yakanda kwewozaako nti mu ddwaliro eriyo muganda wange naye osanga wenjogerera wano ng'afudde. Ngako kagenda mu maaso nga bugolo nti, wewe hapana sikia Swahili. Senzi, ye mwami Ssematimba ekiseera kino kyonna yali asiriikiridde, naye omanyi okusirika tebuba busiru. Gwe ate wandiga bw'akoteka omutwe kimugaana kumanya nti gye ziraze, ye kye yakola n'akwata mu kasirikale mu ngalo nga bw'akwakwanya nti, nange mukwano gwange onneefuulidde. Akasajja kaagenda okwanjuliza engalo zaako nga mulimu akapapula siringi nnamba. Munnanga abakulu baagiraba dda, siringi weekuba egonzaawo. Omusirikale olwalaba ku kapapula yaggulawo bugguzi nga bwewuggusa nti, lwaki obedda temuntegeeza nti muli basitaafu? Ssebo muyingire. Pawulo ne munne nga beevumba mu ddwaliro baabo mu kasenge ka mulwadde. Baasanga kitanda kyereere, tewaali na ssuuka wadde bulangiti. Mu nsonda awo Nansi yali ayambadde ekiteeteeyi kya kakobe yali yeetala ku mulwadde yali akolola ekifuba ekyakyeggula. Wakati mu kisenge waaliwo emmeeza okwali kutudde Nansi omulala, yali avuunise omutwe gwe mu kitabo kye yali asoma, mpozzi atera yeetegereza ennukuta. Abalwadde abamu abalala baali banyumya, kyokka Pawulo bwe yalaba nga ku kitanda talabako muntu omwoyo ne gumutyemuka. Ate ye Ssematimba yazisoma aziva wakati nti, ono baamukyusizza. Baba bakyali mu kwewuunaganya akakazi akakadde akaali kava okwoza ekikopo kyako kye kava kayimirira awo ng'eno bwe kakutte mu mbinabina ne kabasaasira nti, basajja battu mmwe bannannyini muntu, kitalo nnyo bannaffe, afudde nnyo omusajja wattu oyo, lowooza abasawo kati bamubaaga. Ate munnange abatemyako bandyagadde wambazzi baakwata bukwasi kkubo nga bagenda mu ggwanika. Okutuuka mu ggwanika ng'ekiri eyo si kibejjo, abantu nga baziirana ate olwalaba Pawulo ne basaanuuka buto. Waliwo omukazi yali yeesibye amafuvu okuva mu kifuba okutuukira ddala mu kiwato. Oyo yeeziribanga n'agwa eri ate olwalaba Pawulo n'alyongera okutema omulanga nti, nnyabo omutemu, munnange wandisenze, wannanze eki okundeka obulamba. Musajja munno teyakulinaako kabi konna.
yakudduka. Ssaalongo n'adda wanze ondekedde ani Ssaalongo? TN waabwe simanyi ennaku, TN waabwe simanyi katale, tewandimanyizizza. Wuuwi. Era yakaaba n'ebigambo ebirala bingi nnyo nga bw'alangira Pawulo obutemu. Pawulo bwe yalaba biri bityo bwe yeemulula teyadda, yagenda kibombyambwa. Era ne mu kuziika teyalabikako nga talina gatambaala nnamwandu. Mu butuufu yamala kwegeyamu ne Ssematimba era Ssematimba n'amugamba nti, ssebo obanga okyayagala obulamu nkuwa amagezi ga bwereere, tolinnya ku ntaana. Abantu b'omufu balalu nnyo bakyayinza n'okutwalira obuyinza mu ngalo zaabwe ne bakumiza omukka omusu. Ku ntaana Ssematimba ye yasoma amabugo. Yasooka kwebaza abantu bonna okweresa emirimu ne bagenda okuziika, ne yeebaza ab'okukyalo olw'okuzimba ennyumba engumu bw'etyo. Ne yeebaza abantu abaabasuza n'okubabeesabeesa mu ngeri yonna. Bwe yavaawo n'alombojja obulamu bwa Lukenge. Yali amaze ku nsi emyaka 32, yali yasoma bulungi. Yali mukozi mulungi, teyalina mbojjanira muntu yenna. Era Ssematimba bwe yatuuka ku nfa ya Lukenge yategeezanga bwe yali ey'ekibwatukira. Kyokka yalaganga bwe kyali kituukiridde nti omulabe w'omuntu anaabanga wa mu nnyumba ye kubanga Pawulo si ye yandisse Lukenge. Bwe yatuuka awo n'asirikiriramu mpozi okuwa nnamwandu akakisa naye okugattako ebibye era nnamwandu yatulika n'akaaba nti, "Woo, Ssaalongo wange, ngenda kukoleka eno wekka." Ye Pawulo tewandisse musajja munno, wandisse nze, naye ssebo weerimbye. Era nnamwandu yali akyegenda mu maaso, omusomesa yali akotese omutwe n'amukomako nti, "Nnyabo guma, sirika nnyabo, Mukama ayita abo basinga okwagala." Kyokka olwo lwe lwanywa omwenge, buli muntu yategeera ddala nga Pawulo bwe yagenderera okutta Lukenge.